Muhoozi yeefukidde mu mpale. Muhoozi anywedde omwenge mungi nnyo to the extreme ne yeefukira mu mpale. Mpuliriza information yakatuuka ku desk yaffe. Emunyonyo ssaawa za kakati waliyo conference y'obufere. Baladdeyo conference ya defense nti bakola amasasi emmundu tibazikolera Uganda. Nejjukira eyo conference yakubba sente za muli wa musolo. Tewali kintu kyonna kikolebwa Uganda, byonna babijja China na India ne babistaging okubba sente z'omuli w'omusolo. Nga Kira Motors bwekola ebbye billions and trillions of sente z'omuli w'omusolo. Ne President Kyagulanyi agenda bikomyawo. Nga nze ku Muhoozi Kanyerugaba wuliriza ekiriwo. Olunaku lw'eggulo taata we yabaddeyo ku conference. Taata we bwe yavuddeewo Muhoozi n'agenda ne mikwano gye egimu ne bakuba pate ne bafunawo oluumu munda mu Speak Resort Munyonyo. Bagenze okutegeera nga Muhoozi anywedde to extend yenna yeefukidde mu mpale. Ye breaking news eyakatuukawo kati Muhoozi yeefukidde mu mpale. Twogerera Eddie Kenzo ali ku airport Entebbe bamuganye okulinnya ennyonyi. Breaking news, Eddie Kenzo ali ku Entebbe airport ssaawa za kakati bamuganye okulinnya ennyonyi. Visa ye eya Europe ya expiringa ate ne bagaano girenewinga. Agenze ku airport n'agamba Eddie Kenzo bawa Fiona biki tebikola mu Europe sebo love nigga wayocha ennaku zino ennyonyi zaasigala nga za King Saha Bigayi go wayocha tokyasobola kulinnya Europe. Ssaawa za kakati ali ku airport akaaba maziga. sharinga video eno tulabise omwana oyo golaba wa myaka 10 omusajja Bushoke yamukwata. Sharinga video eno omwana afune justice. Sharinga video eno omwana afune justice. Omwana oyo wa myaka 10 ekisajja ekyo ki spokesperson kya police kyamukwata Katuma Bushoke wakwata omwana oyo okutta abaana mu district za Western n'okwata abaana mu Eastern mu Central yonnoze okwatayo abaana ng'emisango bagivulunga. Sharinga video eno ba witness bakyajja n'abalala mujje tulabise spokesperson. Buli omu akimanyi bannamawulire mukimanyi nti omusajja oyo alina history y'okukwata obwana ate nga David Muhoozi former CDF gwomu protectinga. Bushoke wakwata abaana okutta abaana. Oyo mwana wa myaka 10 okutta obwana. Tugenda kukulabisa musajja gwe tugenda kukulabisa okutta abaana mu sharinga video. Omwana ntaddewo milioni 10 ku spokesperson wa polisi Katuma Rusoke. Sharinga video eno agiraba etuke mu Western Uganda. Sharinga video eno agiraba etuke mu Western Uganda. Spokesperson wa Ugandan Police okwata obwana obw'emyaka 10, 12, 13 n'otiisatiisa famire zaabwe nti gwe oli above the law. Musharinga video eno twetaaga information ya famire ezo abali mu Western Uganda bozze ng'ogoba ku mataka bw'okwata abaana baabwe ng'okolagana ne David Muhoozi former CDF. Baganda bange abali mu Western Uganda mumpe information. Ntaddewo milioni 10 ku spokesperson wa Uganda Police. Shiba bamuganye okuddamu okuyimba. Wuliriza information eyakagwawo. Shiba ekyamutuuseeko kyekimu ekyatuuka ku Juliana. Jukira nti nno omwana wa Shiba wa Muhoozi Kanyerugaba, omwana wa Juliana wa Muhoozi Kanyerugaba. Shiba bamuganye naye bamaneja be ebivulu ebisinga mwegendereza ababibuukinga. Muhoozi abagambye tebaddamu kukola ki kubuukinga bivulu ebisinga. Naye Muhoozi leka nkubuuza ekintu kimu. Abakyala bano bookola embuto singa obalabirira ne Juliana tunulya condition gyalimu. Mukyala wo Chocolate Charlotte bwe yategeera nti Juliana n'amuteekako embeera bambi Juliana ali mu condition mbi. Neera ye depression gy'oleetedde Shiba. Kati wuuyo information eyakagwawo ogambye abantu tibaleke kuddamu kukola ki kumubuukinga show.
enough is enough with the fake general. Ebya Gravity omutujju bibi nnyo, embeera yembi nnyo, yasuze mu ssabo. Wuliriza ensonga lwaki Gravity omutujju yasuze mu ssabo. Olutalo lwabadde backstage between Balamu n'omusawo wa Balamu gwe bayita Jjajja Asinasi. Kyova olaba nti Gravity yazze ku stage nga mukambwe atya, n'avuma Balamu, n'amuliisa, n'amugamba oli ebisiyaga Balamu, n'amukola ki? Ensonga omanyi lwaki Balamu ne Gravity omutujju ne Jjajja Asinasi Gravity omutujju yeekwasa nti lwaki teyafunye bantu. Omusawo yamugambye amaanyi ga Kyagulanyi aga 3 phase si mangu ga kulwana. Ate omusawo n'agamba nti Gravity bakusaba ebintu ebimu n'ogaana obbireeta. Omusawo yali amusabye ekinege kya ggoonya, enkoko ey'endali, Gravity n'agaana obbireeta. N'abizalawa. Omusawo n'amugamba nali ngenda kukola okulaba nga nnwanyisa amaanyi kubanga amaanyi ga Kyagulanyi si mangu nnyo, ate Miki yaliko 3 phase blessing ya Kyagulanyi. Omusawo n'amugamba nakugamba oleete ebintu tufune abantu n'ogaana, kyova olaba sho yafudde. Gravity omutujju ne beekuba n'omusawo, omusawo n'amuzimbya ekinege. Saawa za kakati Gravity omutujju musabire yasuze mu ssabo.